Okuviira ddala wiiki ewedde bannayuganda bazze nga balonda abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo omuli abakulembeze b'eggwanga, ababaka ba paalamenti ssaako ne ssabbiiti eno mu gavumenti ez'ebitundu. Wabula okulonda kw'omulundi guno kweyolekeddemu emivuyo ekitagambika omuli ab'ebyokwerinda okukwata abawagizi n'abamu ku bavuganya ebikozesebwa okutuuka ekikeerezi mu kulonda, abalonzi obutajjumbira, obumu obulondesa okugaana okukola ssaako okukandaaliriza okulangirira abawanguzi ekivuddenga abavuganya okulwanira mu bifo awagatirwa obululu n'ensonga endala nnyingi. Mu mbeera eno olwaleero ababaka abalonde abali ku kkaadi ya NUP e Wakiso okuli omubaka omukyalo owa Wakiso Betty Ethel Naluyima, ow'ekira municipality George Musisi, David Serukenyi owa Makindye Ssaabagabo munisipaali, Muwadanku Nnyingi owa Kyaddondo East, ssaako owa Nansana municipality Zambali Blasio Mukasa bategeezezza nti bye bayitamu okulangirirwa lwali lutabaalo lw'amaanyi. Tetuva mu election oba tetuli mu election naye tuli mu selection. Nga oyo yekka awona oba kaawonawo yoyo abakubye range ennene ne kabalema okukologa oba okwatamu. Naye bw'obanga owangudde ku magini ntono oba wakusaddaakibwa. Bw'otunulira presiding officers abaweereddwa mu Wakiso tusaba mube nga mukuuma ddembe, mulembeke kwagala kutaguula Wakiso district ku buzibu bweyitamu n'embeera gy'eyiseemu. Muleme kwagala kubanga Wakiso district kyekirinnyirirwa kya buli omu. Abantu be baweerezza okulonda tubasuubira nti mwalayidde okukuuma ebiwandiiko n'okubanga buli ssekinnoomu ng'omuntu mwategedde bulungi mulina directive. Munnamateeka George Musisi agamba nti bannakibiina ki NUP bangi bali mu makomera n'abamu tebamanyi gye bali nga baabuzibwawo olw'akalulu, era n'asabye abakulira akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole ebivunaanyizibwako okwetengerera bakole ebituufu. Ennaku eziyise 10 nga tugenda mu kalulu ka kulonda president n'ababaka n'akalulu ke twakayitamu, tulabye abantu baffe bangi bakwatiddwa, basibiddwa, abamu bamaze bagalirwa ne bamala ennaku mu buduukulu oluvannyuma ne basimbibwa mu kkooti okwongezebwayo makomera. Kubanga kati abantu abasinga bangi baba tuta abantu baffe ne bagaba bamuvunaana musango kinti common nuisance kubanga bamuvunaana b'NRM nti common nuisance nti eyisanga ekitagasa n'osanga kkooti ng'etuddemu omulamuzi nga wasoma amateeka n'ogaana okuwa omuntu bw'atyo beyiro. Bano bagamba nti okulonda naddala mu bitundu by'e Wakiso kwabaddemu okutyoboola eddembe ly'obuntu, bwe batyo ne basaba akakiiko k'ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda okukuuma ekitiibwa kyabwe. Kibi nnyo kibi ddala ekigenda mu maaso olw'engeri gye bakuttemu ebyokulonda. Erinnya ligenda, eggwanga lifa, tuwandikibwako bubi, tetuva ku Al Jazeera, tetuva ku CNN, naye nga tuwandikibwako ebikolobero. Kitukoze bubi nnyo nnyo, erinnya lya Maama Uganda ligenda. Abakumba ddembe tubasaba musse ekitiibwa mu butonde bw'omukazi, tubasaba mutusseemu ekitiibwa ng'abakazi. Tulina ebizibu ebitumala ng'abakazi naye muleme ate kugattako nga namwe mutyoboola embeera gye tuyitamu nga ffe abakazi. N'olwekyo tusaba buli kimu kyonna kyonna kiddemu kigobererwe kye bayita enfuga y'amateeka mu Uganda, the rule of law. Tulaba ku TV ne bannayuganda twagala okubabuuza ekibuuzo nga Wakiso n'abakulu mu nsonga z'ebyokwerinda, mwagala Uganda efaanana etya? Mwagala Uganda ejjudde obunkenke nga buli muntu atya munne, nga buli takyesiga munne, buli muntu tandika okwerowoozaako wonna wootudde, wadde okutte mundu, wadde oli mu ofiisi, wadde baakuwa ekitiibwa, wonna wooli weerowoozeko nga nti naye Uganda gye twagala Uganda efaanana etya? Twagala tulwanirira eggwanga nga litambulira ku nfuga ey'amateeka ne demokrasiya nga temulimu anyigirizibwa lwanzikiriza ze za byabufuzi. Wabula bwe twogeddeko n'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso, Robert Musinguzi gwe tufunye ku ssimu ategeezezza nti byalangiridde bye bituufu nga nabwe ekiti atamatidde ayina kugenda mu kkooti. Nkooye obulimba bw'abantu abo n'okwagala kunoonya amanya g'abantu. Toyinza kujja kutale ssente n'ogamba owangudde nga tolina na DR forms. Nze I declare after getting DR forms from the field. Kubanga security never touches a DR form. We have declared peaceful and totally sent. So whoever has lost, tebekwasa kintu kyonna. They are free. Wabeera ne DR forms zaabwe. Institution erimu eramula buli omu. Shafiki Galiwango, BBS Telefina, agesigika. Lwaki mutunyiyisa ensi yaffe n'ono yennyini akimanyi musajja ono wa ku kyalo kyaffe.